mukulike eyo ekawempe naye nange leero kanegatte ku mama Husina kanebaza abaana ba media maturity etandise mu revolution. That is what the media should do. Ngenda kwebaza abaana ba media wadde bangi tebaboogerako. You are doing a great work. Endabisa gye mwalabisizaamu abasajja abo abajja ati nti mwaleese ono omusajja ne mumuforcinga ne mumunyigiriza n'atuuka n'okukkiriza nti mu butuufu abajja ati ba UPDF banoonyeza bye babasula nenga tukimanyi nti bakifeesi. Tulaba leero kifeesi omu atambula media ku media bamuwadde ssente gwe mwasinza okulabisa simanyi Hakimu mbuyenza Hakimu wa boda si yenza Hakimu kigozi wa boda nalyo lyafuuka linnya lirina ekikamu Uganda. Atambula TV ku TV ne radio ku radio ng'agenda confirminga mbu si yeye ekyo bayita media. Gayigwe yegwe toyina kyogenda tukakasa bagenda kukubaleka bakube abantu bemukuba temugamba tebalina gundi bananga baana ba media. That is the way we should make this revolution. Nabagambe buli sector ina kubeera active ekwata ku nsonga erina okukola ekyo okitegere ekintu ekyo tuli mu kintu kye bayita domestic policy naye kyeki tuleme ki Museveni ono agenda tulemerawa. We have the numbers ku ground ate abantu muyize ekintu kye bayita defiance in domestic policy. The only options ze tulina ziri bbiri. Esooka demand wetumala okudemand nga kiki tuzaako defiance nga tukozesa ki we are going to demand for our democratic rights. Ezo tugenda zidemanding nga buzimandi zisikuzisaba Museveni kubanga they are not protected by Museveni's constitution. No, they are protected by international charters. Ezo tuzidemanding nga tumugamba akalulu kannalukola kalina kubeera free and fair. Kalina kubeera titumusaba tumugamba akalulu ako kalina kubeera free and fair. Then we tumala okamala nti tukagala kali free and fair kike tuzaako tugenda kukozesa ekintu kibaita defiance. Senga akatuwanga sike konga itukagala kitegeeza ffe bana Uganda tugenda kusituka tugende tukabanje Museveni tumugambe twagala buwanguzi bwa Nalukola. That is how it should be. Mu domestic policy tosuubirayo ku kintu kyonna kyonna tugenda kwegayirira muntu simanyi mugende mu kooti buli kimu tumaze kye exposing anti court system ya Museveni police ya Museveni ulaba akanakwedde nakwedde yagenda mu kooti bagamba batya bagamba oli omusajja yawangudde okitegera kati Nalukola nako kitegeeza nti wona agenda mu kooti era still kooti ejja kusala nga Museveni kubanga judicial system ye waliwo n'omuntu omulala yambuuzizza nti simanyi wetwekalakasa katuba tumenye mateeka teri teeka yetuba tumenye nakugambye revolution etambulira mateeka abiri. Etteeka erisooka balita democracy, etteeka ey'okubiri balita human rights. Democracy is demanded by us, protected by the international charters zetwatandiseeko okitegera. Then human rights it is our right okitegera, it is our right and it has to be activated by us. Fe tulina okudifyinga odds enchamu amateeka amachamu international charters zikugamba gajemere ng'okolwa ki oyitira mu human rights mu dembe erikuweebwa. But these human rights teziri protected by Museveni oba Museveni's system. No, zino human rights ziri protected by international charters okuli UN charter, human rights charter, okuli Commonwealth charter, okuli ne American foreign policy. Era ono omwami mwabadde nga ayitira okufuna ssente wataze kuba abantu kibooko mwamulabisizza nnyo ku media ku international scene si ku local scene. Ebifaananyi bye mwasindise byonna bene byabadde bitambula leero ebyalemeseza gy'ati okujja byabadde bigenda ku international scene. Nabagambye waliwo constitution. Uganda is a global village. Balina ekyalo kimu kinene bwekiti naye ekyalo kino kirina obwalo bonna bwe bagenda basalangako buli kaalo ne bakawa chairman waako era bwe bamala okusayininga kalaako bagamba akaalo kano abantu bano balina kuba mirembe ntiye mirembe bino bagenda batya chairman kwoli ntiye teeka kola constitution eyiyo mogenda ofugira abantu naye senga abantu bano batuntuka ne basibanja eddembe lyabwe according ku constitution ene efuga ekyalo kino kyonna kyonna kye tuyita global village. Abantu bano olina okukola ng'endagaano zino we zigamba nti ye Museveni n'azisayininga kakati ezo zetwagala agoberere zalina okurespectinga okitegera. So si kalika constitution yakatoke yakolanga bamukwasa ekyalo kye bayita Uganda. No, akaalo ke bayita Uganda kubanga nkugambye Uganda ebagisala ku gwalo ogunene era gwe tuyita global village oguli protected by Commonwealth charter okitegedde. Ogwalo guno gwembagambako gwe bayita Uganda gulina poliisi eyago gulina n'amagye agaago naye amagye gano gakola ki gajja kukwata abo ababeera bamenya amateeka ngaye mulaba Museveni leero wagamba nti mumenya amateeka naye ekyalo kino kye tulimu kye bayita global village kirina amagye ne poliisi yaago era amagye gano gakikuuma era gakola. Museveni akimanyi nti ebintu bino weebiri abimanyi okitegere ekyo muna Uganda. So baleke kutiisatiisa kati
defiance gye mwakoze eyo gye twetaaga kati yatandise tedda mabega temubeera na katengo we tuba tusimbudde agenda kujja ng'akola ebyakola fe aba media tukole ogwaffe n'aba ground mukole ogwaffe tuddeyo kubamba gambye eno revolution we tuli mputtu kujemera buli kimu mputtu naye senga tunaabigondera ono ye winiye kuba ekyo kyakola kakati nawe abakuleeta jjaati naffe twadde tulina kumuteekako bajjaati abaffe kubanga democracy ekyo sikyejjira sikyegamba akalulu kalina kubeera free and fair omuntu alina okutambula n'akola laale kikkirizibwa senga kintu kino kyenjagala mwetegeze ne protest vote wetyo weeyina okufaanana bwetyo watugaana okukuba laale nga wetugenda okukuba tugendawo at all odds tugendawo era laale neekuulibwa okitegeera ekintu ekyo oba senga atugaana tulina kukola ki tulina kudefyinga ate senga atusindiikiriza ennyo tugenda kwekalakaasa nakugambye mu constitution eziri international under international charters tusigaze etteeka eri Museveni lyabulayo okumenya baliyita democracy lyokka yeri lyabulayo okumenya senga alimenya gwe munansi ogenda kudefyinga ebyo ebiragiro byaleese okumenya etteeka lino ogenda kukola otya kwekalakaasa weekalakaasa kitegeeza oli mu activating ekintu kye bayita human rights under international charters ziri protected nakugambye fe tetwetaaga mmundu tetwetaaga jambia tetwetaaga ffumu but we have to fight for our rights tulina okuzirwanira ng'amateeka g'ekyalo kino kye bayita global village we kigamba kakati twagala Museveni yagamenye alage nti ye wamputtu ajja tegera lwaki ICC weeri ajja tegera lwaki UN Security Council weeri okitegeera ekintu kino nakugambye tuli mu revolution ekyasinze obwangu nti ffe ate ffe ku bantu twamenye mu jjenje kkalu lwaki senga twabadde tuli bayeekera bammundu wadde ffe ababadde ku butuufu kyovula waliwo ekintu kye bayita peace missions zino za UN eno okujja ebeere protecting aba civilians obutakosebwa wakati w'ebiwayo ebikola ki ebirwanagana peace mission zonna zonna z'owulya z'aba civilian wabula senga kibeera nti wammundu yalumbye ba civilian tebeera peace mission ebeera protection mission balina okuprotectinga bannansi okuva ku muntu ali mu kubakuba mwakirabako e Libya bino byenjogera nabagamba mu revolution eno omuntu alina okusomesa ekintu nga nawe example ogikola ki ogirabako mwakiraba mu Libya senga tubadde armed group kyensonga waki Museveni ebbanga lyonna abadde atusibako ogw'obutujju ogw'obuyeekera ng'agamba mbu tuline emmundu kugezaako kuprovinga ku international community nti banene abanwanyisa badde beefuula ba democrats naye nabo batujju ebyo byabadde atuteekako kyovula akakofiira akaffe ka baleti akayita k'amagye ovula eyafa agiyita kyambalo ky'amagye okitegeera lwaki alina sigino gy'agisindika eri ku baana abamwazikamu okukuuma ekyalo ekyo okitegeera ekintu ekyo okulaga nti tuli ba civilian nti usenga tuba tumulumbye oku exercising democratic rights zaffe ajjayo ki ajjayo mundu kakati kitegeeza abantu babeera baze ku peace mission nga we mukirabe Congo peace mission is to protect civilians from getting hurt okitegeera za UN naye kati obanga government yerumbye ba civilian tebeera peace mission kubeera kutaasa rescue mission ekyo kyatya basituke kubaka abantu 5 olabe fire Nabbanja mwamuulira ng'akyogerako waliyo yababagamba abakumamu omuliro mwe munaasituka Museveni n'akubako abantu 2 then nga bamukuba Nabbanja kyayogera kituufu just lwakuba bakireeta mu ngeri yakukakkanya era nga we yakolanga ng'agamba abakolonialist si be batuwa ssente si be batubeezawo kati ne ze babadde nga bafuna nga beekwese olaba jjeyo ziri ze babadde nga bafunanga nga tetuzimanyi mbumbu simanyi social behaviors ez'abavubuka enneeyisa yaffe kale mu Uganda babadde bagisasulira $42 eza dola lero ya 13,700 kakati kubisa $1,400,000 ofuna sente mmeka buli mwaka zebadde bamuwa ngezo sente tetuzimanyiko Donald Trump yazikukunuddeyo olaba kunayo zino zetutamanyiko naye ate zetumanyi muna Uganda oyo fala aliyala kati takyatutiisa Museveni aliyala is a block us nabagamba is just a cockroach kakati fe tunayiga defiance netutegera ne democratic rights zaffe netutegera diwe zibeera blocked na kye tulina okukola kugambye ekintu kye tulina okukola to defy kwechanga kubuli kimu tetukkiriza kwechanga buli kyakolanga twechanga tujja okyali ajja tuuka apowe senga tuletedde jati ne tutaddayo yabadde ajja kubanga yalina win naye twamulaze nti tuddayo jati yapoye akazitoke tumutaddeko ku media one tumubuuza abajjati bebawa buli kyabyegaana mbu tebalina we bannampa wengwa leera akkiriza era waliwo ne gwe basasudde ssente tava ku TV na radio so muna Uganda protest vote is the way to go kalonde kakuume kagoberere kabanje period oyo fala agenda kuba awedde twagala asitule mundu ate banna Uganda respect my people it is your minister for foreign affairs
back in domestic policy twegweko enkya